mu butonde mu butonde mayi buli culture ina characteristics zaayo. Kati character y'Abanyankole engeri gye bali balunzi si badiibuuzi era si beejaasijaasi. Era Abanyankole amasape gaabwe baagalagiranga mu nte. Wazireeba ekuliya nalyoka ayambala enkofiira ekikawuboyi eya rawundi bwetyo ng'eyajjajja. Kakati waliwo sitayiro oli n'asibako oludda olumu bw'ati n'asiba eppeesa lyemu. Nkitegeera. Omulala n'asiba abiri. Ezo zonna ranka ez'abannannyini nte. Tolina mmeka okiwulidde. Omulala n'agita yonna n'egwa. Nyobera ng'ekijoowoowa. Kakati amasape gaabwe gabeerangamu ebyo kusiba nkofiira. Nakusiba bidde mu nte. Kusiba nkofiira, kugulaga mu butusi, kujjaawo ku nsuwa y'amalwa, kukangakangamuka. Okiwulidde? Ne bamiima. Kati ebyo tugamba ge masape g'Abanyankole. Ente zaaziraba ziri awo. Kati we bayingiramu ebyobukulembeze ziri characteristics tezaabavaamu nnyo. Ez'amasape. Era ttiimu yonna eyagenda e Luweero tekuliimu ejaasijaasi. Ebyo ebizimbe by'omu kibuga wakati byabwe. Bino byonna bitwala bimeruka. Ebyo byabwe. Ate kakati g'obizimba ku kiwalwanawo. Ebyo ebizimbe bye tulaba byonna ebireeta n'amataba. Ebyo byonna ebireeta amataba, ebisasula emisolo egy'emirundi ebiri, renti wa mirundi nga 3, taliko risiiti byabwe. Naye tosobola na kumanya nti byani nti byabwe. Okiwulidde? Nkitegeera. Gwoba oyagala okumanya nti awo Central Business District ozanyirawo, genda obuuze omugenzi ani Kitagurro Muhanji yali erega ku Drake Lubega wano. Yajja okunyumiza emboozi ku Kwalosero bus terminal. Yajja okunyumiza emboozi nti wali munnange bananyiniwo balala era basobola okunyiga eppeesa mu mbeera yonna. N'ovaawo. Kubanga Drake nga Drake yali talina busobozi bunyiga mugagga munne eppeesa. Amaanyi galina kubanga gaali malala agamunyiga eppeesa agamaliriza omulimu ogwo. Bambi Muhanji yanvugiranga Ekitagurro n'ennyumirwa ne wakati mu mbeera eyo yagenda twakkiriza ne bamunyiga eppeesa. Okiwulidde? Kakati mweyo embeera kye bayita inciting violence kye kino bali bakyewala era jjajja akyewala nnyo. Jjajja asinze emmolokeza ebbeeyi wano tebakulimu ezo zatambuliramu. Erandikuuza gyatambuliramu ogimanyi. Esinga Rolls Royce. Anti eno erimu ebirungo yabasakyo erimu ebirungo netegula bbeeyi eyo. Nkugambye akayumba kayo ka Land Cruiser okitegedde naye bigenda okuggwa agituulemu ng'eri $2 million bwebuwumbi nga 7. Gyolaba eyo Pullman Guard Longo Base Katonda wa Longo Base neri Pullman Guard ya wansi Benz zonna z'amaanyi naye tosobola kimanya era osigala olowooza nti it's a normal drive, it's a normal car because oziraba nnyo mu bantu kibuga nti Land Cruiser neyagundi bwetyo yola omudidi yeemu yola omudidi webale nnyo zezimu actually jjajja alwawo n'okuapliftinga okuleeta eriko kuba buli moloko almost agivuga emyaka egi 5 kisanja 5 ate ku baminisita be tekisoboka. Baminisita be bavuga mwaka naddala abataalwana baagala amasapo okufuba abataali Luweero omunyumiza ebyo tomubuulira. Land Cruiser eriko minisitule gyegula buli mwaka mubeera mu bajeti y'emmotoka eri ne bagiza wali ng'ekyalindamu ssebo ne bagifiisa ne bagirwazalwaza ne bagigula mu looti. Webale nnyo. Kakati ttiimu yonna eyagenda e Luweero si beejaasijaasi bakweka enjeru
bakweka ebintu byabwe bakweka enjeru tebaagala kusasamaza bantu nti tulinawo ke tulinawo tomanyi bw'olaga nnyo nti olidde n'oleka obuti mu mannyo osasamaza abantu se baabayala mu butuufu nga sindakomba ku kantu tuli mu kwekalakaasa gwe oli wano oli mukufu va wano tuveemu nga tekiyiise nga kiyiise kakati tiimu yonna abaana b'abakulu abataalwana abaalwana Yes. abaana b'abakulu baala baabwe ne batabanyi baabwe ne bazzukulu baabwe baserwajja okwota abaweereddwa ku mirimu ne babagabanya ku buyinza abo tobanyumiza nnaku yali luweero bo tebagimanya bo baze kukolera sisitemu ya kigagga baagala ssente bo balina okujooga kubanga tebaaliyo mwe mwatambuliranga mu bigere okumala emyaka 5 ebyo byammwe kyatuuka kakati ffe katukiriyemu abantu abo tebatya ku inciting violence because extravagance mu leadership kiincitinga violence naddala ffe abali obubi kati nze nva Kiruddu kati mu ddwaliro ly'Ekiruddu giba kujjanjabidde ngenzeeyo nga nina medication gye njagala system nenjiraba badokita nembalaba abamanyi ne tuwayamu ne bankolako nenvaayo bambi beebale eddagala tebaba nalyo naligula buguzi mu mbeera yonna tebaba naddagala ekyamazima baba kubanga babadde nalyo balirimpadde kwaba bakimanyi ndi musajja wa muzindaalo naye akugambirawo nti genda ogule lino ne lino oba bakimanyiira kubanga ndaba buli mwaka basaba sente za bajeti ez'okwokya eddagala ati nze nkugamba kyembandabyeko kati ate baba bookya lyaki kati gwe tobiwulira bulijjo nti basabye sente milioni 2 bagenda kwokya ddagala waliwo anyway eyo nayo keesi ndala yeetaaga research waayo naye mbadde nkulaga the general situation muddwaliro nti tosobola kufunayo kaweeke konna nti eddagala teririiyo abasawo weebali abalwadde weebali era abasawo tebanaba kwekanasa kukola ku balwadde bakolako kye baba basobodde ekiriwo ntunulidde abantu Ekiruddu nange nensaasira eddwaliro lya gavumenti kiki ng'abantu bayitirivu obungi otunula ku bulwadde obw'enjawulo nogaba naye Katonda ate nze nga njagala ng'abantu balwadde nosaasira abasawo ababeera wali buli lunaku okwateninga ku cases ezo naye kati ekisooka omusawo oyo ali mukola ku bulamu bw'omuntu amala olunaku lulamba nga talina bikozesebwa ku balwadde b'eggwanga n'akulaba ggwe right honorable speaker ng'oguze Rolls Royce ziri ez'ababekamu ezamalayo ez'ababekamu nga bw'okyogedde ez'abalangira b'e Canterbury nga gwe gy'okoze eki gy'oleese wano gy'oleese kakati oba incitinze violence ku bakozi ba gavumenti bonna abali wansi nabo waakiri atambuza ebigere anoonye ezigula pulimo mu mbeera yonna oba azisiseewo oba azisiseewa kitegeeza ki sente alina zijje mu ofiisi awo wakolera kubanga naawe eziguze Rolls Royce ozijjewa mu ofiisi mwokolera kiddako kiki maziga mu bantu kubanga onadiringa na population direct ate ng'erinidde gomeyo omuntu watuukira ogenda mu ddwaliro lya gavumenti manyi kyaba aliko embeera ebambi nnyo kakati inciting violence in fact General Muhoozi abadde mutuufumu naye nze njagadde mugirayo kifaananyi kiri nga General Muhoozi asiba bajenero abatutta amafuta ag'emiliyoni 5 miliyoni 2 nga bo abaggalira bw'atunulira ono mukyala aleese Rolls Royce ey'ebbiliyoni 3 n'ekitundu kutulanga abantu abamu baba bennyamira General Muhoozi nze kyesaamuwagaddeko kiri kimu ojjukira nze yasooka mu lutalo n'owekitiibwa Nitabo mu kifo ekyokunnyambako olutalo lutukwate bulungi nnyo General Muhoozi naye yatunula butunuzi nga nkubwa kibooko yali tannabitegeera ate atiya nga tannabimanya
juzi wano 2021 kyoga yali tanafuna president ambition yali tanafuna information nti omukyalo ono akwata mu nva petition gye twatwalewa igigi ate ffe twafuuka mu bakurimino ffe twakwata naye nze nenya igigi mukyala Betty Kamya kakati gino muhoozi yali ludda wakuolo yali tannaba ku ffe bawiso bulowa tubaddewo ku leve ennene okitegedde eggwanga ne tuligamba nti ensonga zaali 10 n'ezo 14 ez'omuzinzi zennyini ezimu jjajja azikwasaganya mu mpolampola naye kakati nze nafunamu migo nakati nkyajjanjaba mugongo okiwulire tova kiruddu kakati owekitiibwa muhoozi njagala akole ki obwajjono bwe atandika obulaga aleme bulagira ku beedi mutwe kubayigiriza simanya lunyankole ebyo awajja kuba talina kyayambi ajja kuba talina Rolls Royce ende basooke bagikwate kunyiga buli muntu anyige kubanga abasirikale banna bamaliza mu makomera butereevu mafuta ga $5 million, $7 million. Yes kyabulabe nnyo naye kakati ate kino tukikoze tutya kubanga nakyo kinene okitegedde ate kino kinene nnyo kinene nkugambye inciting violence era jjajja tayagala nnyo muntu niwooba obbye olage nti obba omulabisa kuba kidda ku ye yafiirwa yali accountable okitegedde kubanga yeyakuba ekirayiro nga bwagenda okikuba enkya yeyakuba ekirayiro okutukuuma n'ebyaffe okusala amagezi agatukulaakulanya okitegedde n'okulwanyisa obuli bw'enguzi bwonna byonna biri omwo birimu article 98 byonna fountain of honor commander in chief naye gwe tolaba nga singa General Muhoozi akwata ekintu eggwanga lino liyinza okudda engulu okusinga ku taata we ng'ababbi abataatira nnyo andi kakati General Muhoozi ne jjajja yali alina obusobozi obulwanyisa obuli bw'enguzi naye okubulwanyisa bulimu challenge emu nti ababbi bagatta amaanyi ne bakuteekako embeera kati ekyo jjajja kyeyasinga okukola ki okutunuulira naye n'ekyokubiri enkwata y'obuyinza nkulu nnyo singa okwata obuyinza democratically bakukubyeko akalulu oli wa ddembe okujja n'omyumyula buli nsonga yonna osobole okutereeza by'osobola okutereeza naye oli yakwata obuyinza nga waliwo abamukwatirako mu ngeri emu oba endala ey'okufa nga jjajja bwe yabukwata abaako battira ku maaso Anita Amongo yamukwatirako ludda anti kakati awo tugambira kubanga yali mwefudisi wetugambira nti kakati ng'ogyeko mulimu abantu abali exception nga bo ne bwazitwala n'atambula n'agenda namugamba muzeeyi zo zazitutte katulabe bwe tukibalansinga naye mbadde n'ebizibu byange abantu nga Henry Tumukunde azazitwala n'akulumba n'abantu nga Kayindo Tafiire tomunyumiza n'ebyo yakuvumirawo abantu nga ani omulala ali awo omusajja w'olukunjiri awo Jim Muhwezi naye azitwala era oyo yazitwalako ddeza gavi jjajja n'amutweka yeeruzira ate yalinnyayo bwe yamugjayo yamutwalakayo bwe yamugjayo teyatuukayo bamusensalinga n'amuleka balala bagenda eyo naawe ng'omutwalayo Mike Mukula be baamalira eyo Mike Mukula yagenda ne mukulu Bukenya n'akombya ekibya bonna batwagirinyira ku City Square naye abaagikubako eri eruweero ensonga yalina mu ofiisi ya maama kati waba jjajja abakiremerako nnyo nga maama gwe alina okuba ki ekikopo amabuuzu kozi yali mu ofiisi ye ensonga yali mu ofiisi ya maama kati ogwo guba gukyali mulimu guba tegukyali mulimu kakati Besigye ye ne bamukkiriza agende anti kakati ekya Besigye kirala Besigye ayagala ntebe talina ekirala kyayagala si kya ssente ekyo ki ekyentebe kyo kiyo Besigye kyaliko
era singa naye bya ssente ate kati yaziza musango kiwa talina musango gwe ebyo yaziza jjajja naawe abikutula mangu kubanga kasabanga yasigala mu ntebe nibogamba nti financial yeeno mugigabanemu wakati ekyo si kyekimulemesezza okulwanyisa obuli bw'enguzi anti kakati nti jjajja naye alina ebisobye bingi nnyo Anti- byati okumunokolayo nti jjajja naye mugabi wa nguzi jjajja ye ofiisi ye erina amatabi mangi ngazi nnyo okitegedde ofiisi ye ngazi nnyo naye nibwaba nga azigaba ngira nga bwazigaba abagendayo bempuliramu bakola ki bazifunye bazifunye nibwaba nga azigaba taleka buti mu mannyo okulaga nti nava kulya kulaga nti ali bulungi taleka buti mu mannyo jjajja naye eggwanga lyaffe tolaba nti no lyetaagamu omusajja ow'amaanyi dikitiita nga General Muhoozi asooka atukubira abo bonna baveewo eggwanga lisobole okuterera General Bigirwa andi kati after Museveni post Museveni leadership omuntu yena n'aba akikutte not necessarily nti General Muhoozi agenda okikwata kubanga emikisa gyonna gikyali open bwewaawo ng'alina waatuuse ku mikisa gye naye ng'era gikyali open akyasobola okudda emabega okyasobola okumuyisa kasajjajja okusinziira ku nziruka gye muba muddukamu kasajjajja abanga yakyalina akati kati post Museveni politics and leadership agenda kuditamininga ku ngeri gy'anaagenda jjajja singa succeedinga n'akiwa omuntu ye gw'ayagala mu mbeera eyo walayo tuyinza obutafunawo nkyukakyuka ng'akiwadde gw'ayagala kubanga ne General Muhoozi naye azaakanga ebintu bingi naye entry point ye yali yaki entry point ye yali ya corruption nga ye entry point yensonga emuleese era buli muntu ng'akisiima bulungi nnyo obuzibu bakwata munne ate yayomba bakwata omuwagizi we Mawanda yayomba atya jjajja n'okwata omusajja wange aliruzira ababbi bakyali ebiseera ebyo yali akubagana ne mukoddomi we anti nga ate ye mukoddomi we ng'ate ye envua bw'akwatamu ajjamu biyungula anti kakati tanawaabirwa amuteekeko embeera kubanga General Muhoozi alina obusobozi obukola ki obuteekawo abantu ab'enjawulo ne bakola ki ne bamunoonyerezaako ne bagula kwoli ne bamuteekako embeera ya propaganda kwanza kiba tekisusse naye lwakuba jjajja bonna akyabasobola Muhoozi yagambye nti alwanye nnyo okulaba ng'aleeta emirembe mu ggwanga security ng'agireetawo mu ggwanga naye security tejja kutambula nga bano Anita Amongo babba ssente zenkana bwe ziti talina mirembe gyalwanye kinyala okutegeeza ekyakireke bulesi talina mirembe gyagize kati ate emundu kijakubi bujoga nti musajja akuma security yakuba ekikomando wana abaana babadde batuliko nga bagamba nti nno bwe bawangula obululu ffe emitwe tekuli baana bonna n'abakwata n'abatereeza nze omutwe gwange okubeerako olowooza si contribution ya General Muhoozi owekitiibwa General Muhoozi mukulu waffe mukulu wange nze nyala mutegeeza butegeeza nti gino emirembe gyebugamba nti weegiri busiru bwaffe ffe Bannayuganda tutya nawe gye noleka kumumala mu maanyi tutya busiru bwaffe Bannayuganda naye wano tewaliwo bya mirembe wano ng'enjala etuli bubi tebakulimba busiru bwaffe obusiru bwaffe Bannayuganda n'okwagala okuliira ku mukeeka nga tetutaddeemu ekintu twakivaako ne tukirekera ani ne tukirekera General Museveni ne ttiimu ye yetukuba eno yetukuba eno ffe tuli wakati ffe tuli awo tutagala butagazi bwe tuti kya wano buli nsonga egisaako gavumenti eri wano buli nsonga gy'olowooza wano egisaako gavumenti naye etteeka lino lyennyini eryayise sovereignty bill eri lyabadde ligisaako gavumenti kati kankubuulire yali 216
eyali e Burkina Faso bali bamuyita Blaise Compaoré. Compaoré yali abatutte 27 emyaka nga wolabira ddala kyetuliko wano nga nawuli amapeesa gazannya lwe yali agikwatako teyasula kakati constitution lwe yali agikwatako nga bwayagala gyamendinga mbwajjemu ebisanja kwolwo lwe yakoma abayaaye bamusalako ne bayingira ne palamenti entebe ya sipiika ne bagituulamu ne bawuuba obugere ne banywera mu kyayi ne bawamba gavumenti neegwa era ne kuddako pulezidenti mulala oyo gwe baakawamba naye jjajja yatuloga bulozi kakati ffe ne tuwungawunga oba yatwavuwaza nnyo n'atuwungisa obutumbavu baffe nga bannayuganda ogafuula amagezi amangi ennyo ag'abakulu bali no ffe just tetuli mu kibalo ffe tunoonya mmere ya leero byobufuzi bannayuganda tebabiriimu tebabalina kyekitegeeza kubanga ensonga egisaako gavumenti zibaddewo wano ennyingi empitirivu kugambye kati eyo protection and sovereignty bill yokka eyo ebadde manduso kyova olaba anita asobola okuleeta emmotoka ey'obuwumbi 3.5 that is emitwalo nga 9 ku kakadde akadoola ng'akimanya ate munaakola ki tujja kwogera nga kati era bwe tuli mu kwogera ekyo tukite kikomaawo naye mu society eri serious otya govuga emmotoka ya biliyoni 3.3 nga ffe n'ambulensi teziri mu malwaliro n'amafuta genyini mu ambulensi tegaliimu ne tukuleka just society yaffe it is a disappointing society I can tell you ne society yaffe ki ekigifudde okubeera bweti leadership poor leadership omanye ekintu kyonna kifa leadership era kirama leadership kati mu kinaana bu fighting forces bwaliwo bungi wali wagala okubinula Milton Obote naye yalina leadership eri clear ne command ye yakikwata yali organized obulungi naye bakayira baaliwo kayira nonga muyivu Dr. Mulamba Nkwanga yaliwo bankwanga baaliwo bakagodo bebasokeyo ne jjajja Moses Ali nga nabo baliyo befulukuta mu Northern Uganda afande bonna baaliwo jjajja yajja na luvannyuma nga kaluka wedde nga Lutankome Kayira balumbye jjajja n'agamba ye n'atereza command and control kati buli yali alina ekirowoozo ky'okulwana yagenda okulaba nga ttiimu ya jjajja yeri organized nga gye yesogga buli muvuke yavanga Makerere ng'agenda akuba mundu okitegedde kakati naye ffe leadership yaffe ne leadership yaffe mu opposition tesobola ng'ogisekeredde lwaki nsese mbadde ekiruddwa eyo nendabanga leadership yaffe ne bwegiwa omwaliriro gumu ogwakiru tesobola gumaneginga just one flow nga tuli banafu nnyo okusinza ku bantu ababeerawo n'obwetaavu obuliwo n'entetenkanya eriwo tebasobola era nze nkizudde nti gavumenti eba nnene nnyo si byebino byakumala kumatiza mwezi mwaka bannamawulire bankootinze bubi mwaka nkugambye tosobola wadde okumaneginga omwaliriro ogumu ogwakirudu hospital nga tuli bayenje bufu nnyo tetusobola kukwata kyaggwanga naawe katugenda kukola tutya Jeno Bigiro katugenda kukola tutya andi kakati mweyo embeera ekisooka tetulina ki tulina okukola ki tulina okola analysis ku current affairs tusooke tuwekuŋŋaanyeemu tulabe mulwanyi ki akyayimiridde mulwanyi ki yagenze mbeera gye tulimu tulina okulinda jjajja asome kabineti bino ebyokulayira abimalirize asome kabineti tulabe tulamizaawo bameka kuba waliwo betusuubira okufulumira ku lukalala
lwa tiimu ya jjajja nga bagenze kati toyinza kutta nabo kyama saawa zino kubanga jjajja ali mu kwogeraganya nabo bali mu kugula masuuti okulaba nga abantu abo bagenda mu kabineeti ye okiwulidde kaakati General Muhoozi kikyalina okukola okulaba nga alwanyisa obuli bw'enguzi obuli mu parliament n'okusingira ddala kikyalina okukola ku Anita Among mu kiseera kino ng'anoonya obwa sipiika andi kakati owekitiibwa General Museveni ne Afande Muhoozi bwe baba bali serious mu kulwanyisa obuli bw'enguzi yes taking action ekiriwo olwaleero bakiyita circumstantial evidence obujulizi obw'embeera eriwo ate nga bwankukunala mu lifestyle audit otugenda mu lifestyle audit obuwumbi obusatu mu miliyoni 600 ye miliyoni ya dola almost omusaala givaayo omusaala gwafuna jjukira yagulayo ey'olunaana eri Range Rover gye yagabira bba ng'ekirabo ku mazaalibwa yes okitegedde ebintu ebirala byakoze awo bingi azimbye amaka ku lw'entebe biyitirivu nnyo galinga State House lifestyle audit mu myaka egi n'azimba ey'Ebukedya n'azimba ey'entebe kigwa kati General Museveni General Muhoozi kati alina otulaga nti musajja mukulu ddala asalawo ensonga atulageko kubanga bali bakurutu ne basajja nti bakwata n'ateeka mu kooti maasho basajja batubayiya buyiya nabo kola ki balina endaku ku mutima kati ekinyanja kikino ekinenemu kireese Rolls Royce erabwako kati tulage nti omalayo omusolo gwakawumbi kamu obukadde 2 nazo teyazisasudde kakati eyakweza omunaku omusolo gwe bansaba gusinga n'essente zenguze Moroka ebweru okitegedde naye Anita Among tebagijjeko musolo tax exemption kakati atulageko obuli bw'enguzi mu nsi nga Cuba esinga Cuba nabo balinga ba Fidel Castro bakwata obuyinza nga jjajja yabukwata mudumo gwa mundu ekiwulidde naye bakwata tebalina buwagizi bwa America tebagala ne babeera mu gavumenti okumala emyaka gyonna tebakolagana n'America paka olwaleero naye okusevinga sente ezikola mirimu gya gavumenti bateekawo mbeera ku corruption ne balwanyisa obubbi bwa ssente bateekawo mbeera ku corruption era balina gwe bakuba amasasi ku sitesuko ya yeeri nga bono gakuba otafiire kati ng'ate yali mulwanyi waabwe wakulusegere bali abasooka 10 abasooka abananyini kintu kuliko eyalugwamu nga bakajja n'abamuluvu high command netuula nagaba naye mateeka ffe twagekolera tukoze tutya comrade muzinga gwamukubye tumuleke tukole tutya ye Federo yali agala kola nga jjajjabo nagaba musajja twali ne mulwanyi waffe tumule awevinge kati ate ye suspect kenyini ye kenyini yagamba kulwa bulungi bwa Cuba ey'olwaleero neri gye twalwanirira nejja mu maaso kambere ekyokulabirako baweerera abaana ba era abaana be n'abalekera Comrade Fidel Castro yali tanywedde muti oyo era n'asaba high command n'esalawo tebamutwala ku sitesukulu njogera ku myaka gya 1959 nga tebamusibye nanjegere bamukuba amanda ku State Square yeeyo n'amaliriza ng'abadde ekyokulabirako paka olwaleero tewali abba ssente ya gavumenti toleeta story ey'extravagance ogikolera kwani singa Anita Among eno Rolls Royce yagigulidde Rwanda ewa Kagame kyandibadde kitya ati Kagame ali direct Kagame ono wa wano ali authoritarian ono kyebayita authoritarian regime oli ye nakyemalira owa Rwanda dictator ono hybrid dictator omulongoseemu hybrid dictatorship ebeera very expensive nnyo kubanga survival yaayo
eba amorphous teba straight weight jajja abantu bakolagana nabo bayitirivu nnyo ng'abeekweka mu democracy bakolagana nabo bayitirivu nnyo abamuyamba okubeera mu buyinza naye nga bonna abavujjirira ssente kati toyinza kugamba nti agenda kubeera awo ateeka akamiro ku by'essente si bwakola bwatyo so mweyo embeera General Muhoozi nze ndowooza alage nti ekintu akyagala alage nti ekintu akyagala tajja kiraga bulazi ng'akangira kuki ku mikutu fena gwa tetukyakangibwa tetugenda natukanga ebyo tebikola bwakwatayo omukulu kati ng'oyo ogenda kulaba nga abantu bennyini aba bulijjo nga bagamba jjajja vaako onajje singa tukwatira n'etamongo ng'amunywedde nebagamba bamutute ku kitebe ky'amagye abuzibwa akana n'akataano akole statement jjajja ffe tujja omwejjirako jjajja abantu baba bajja mutabukira jjajja oluddeko vaako gwoziza eggwanga emabega onajja disobola ono naye kirina consequences zaakyo zitya ez'ebyobufuzi okiwulidde kubanga nite abamulya mu ngalo naye bangi nyanti twandyagadde omuntu anunula eggwanga jjajja eggwanga lino aliziŋŋamizza alinga omuntu ayina pamba omumanyi pamba bw'omuteekamu omuliro tegwaka gusooka kunyooka naye nga tegwaka ye jjajja bw'ati bwaziŋŋamizza eggwanga ng'abikkirira abantu ababbi abalabika nako oli nabbira ddala ssente za gavumenti jjajja n'aseka busisi naaweewa wano gwogamba nti jjajja ye aweewa buwewi ku muntu owuwe kituufu kakati bw'aba nga aweewa buwewi nga bw'atugamba nti n'ababbi kino ekisanja akuna mu kyezo ddala ddala ffe tunaabitegeerera wane tutagamba nti yeekobaana nabo anti kakati nze kyeŋŋamba eyo ye approach ya jjajja ffe abaagala omuddira mu bigere ffe abaludde oluvuganya ffe tuli wala n'ekintu muganda waffe Muhoozi yaliko okumpikumpi nekiki yakisembereddesembereddeko tali wala nakyo kakati atulage nti kati ensonga ezimu yazitambuza amunywe aleme naye kwogera bwogezi nga ffe abali eno babigirwa abali eno ku kwezi media ne kubigirwa fe abafuwa obufuya ebigambo kubanga yalina obusobozi obutekinga action amunywe ekijja kikole kijje kinaamuokya kimize ffe tujja kumuwagira kubanga vice president yali agenzeeko eruzira ye namba 2 nti namba 3 tagende aye namba 3 alina influence y'amaanyi mu bantu naddala mu byobufuzi talina kubanga ensi yonna nkaawo anti obuzibu bwa jjajja ye abatayagala kusasamaza ki kaakati ebyo ng'obitadde ku bbali kusasamaza gavumenti ye Habibu Bwembu yavudde n'agamba jjajja tajja kulayira nti era balina engeri gye bateeseteeseemu ekintu kyabwe ffe tuteekewo amaaso aga tagenda kulayira kyokka weyeyogeredde ekyo nga nammere yakavaayo n'atugamba nti omu ku ssabakunzi w'ekibiina kya NRM yamusange wa pulezidenti kyokka ng'ate tebamuyise namuyita ng'agenza okugamba nti naafuna ekifo kati ekisooka ku nammere ekigenda omulemya gavumenti alemeddwa okusoma jjajja ng'egyakoze eki gyakolamu emirimu eki oba osanze abagenyi ba jjajja nga naawe ogenze bibyo b'omanyi ne b'otamanyi gwemanya nti ofunye omukisa n'olabako tebanakuwa kulukusa nti genda buli muzindalo gw'okwata genda obasaasaanye obatubuulire ffenna tubamanye kuba tomanyi lwaki kyogaba buli munauganda amiitinga jjajja si kyangu baddewo ne kumakya wano gwe nakyaziza yawandiika ekitabo ky'emyoga mbwe ekitabo bwe kiti Babalanda n'amugamba nti tuweerezeeko ebitabo 10 pulezidenti n'asanyuka n'agenda ne Bukedya n'akitongoza bamulemesa okulaba jjajja abawako Microfinance Support Center ne bamugamba nti affe tuweereze 5 byokka ekino ekitabo kiyitirivu olwamala okiwaayo Faruku Kirunda mbu teyaddamu namwagala kumulabako n'ogamba nti nno
ali awo akaaba amaziga aga nti Babalanda ebitabo byange 10 waakiri bisasule obimpeemu ssente kakati kitegeeza ne baminisita tebamulaba nabo tebamulaba kunyumya mboozi babeera ku bizinesi atuula eno bali eri ayogerera na ku muzindaalo anti yagamba balina amabanja mangi bamutawaanya kakati gwe nammere bw'osanga abagenyi bajjajja tomanyi batuuseewo bati nosanga Ssaabakunzi wa Nuupu osanze Ssaabakunzi wa Nuupu gwe tomanya zaatya ayinza n'okuba eri alinayo amaanyi okusinga mu kintu kya ewa jjajja kati tosabukana bigambo tosabukana bigambo zinde badde manyi nti ali ku mulamwa ate mulamwa ki gwe jjajja omulaba azanya bw'atyo jjajja azanya twekunize jjajja ye buli muntu amuhandolinga nga bw'abazze need to know mu intelligence waliwo kye bayita need to know kiki kyolina okumanya kyotalina kumanya kiveeko tokyeteekerako kubanga jjajja ekimubeezezaawo kukuuma byama nankwe kukuuma byama nkwe kukweka njeru kubanga bw'olaba Ssaabakunzi nga zze wa jjajja gwe wamukiri yalinze olyoka omulala ase gundi ekyo kiba kinene okimanyi nti kiba kinene gwe wamukiri yalinze nammere ye yamwasizza tomubuulira ebyo tajja jjirwamu gavumenti nze nkubuulira okujjako jjajja ng'avuddeko naye bwotyo ng'oyasanguza ebyama kubanga ebyo byama bya jjajja kituufu byama bya jjajja ebyo bya jjajja kati yakutumye obyogere kyoga ye jjajja kyogamba ye tamanyi nti agenda ku miitinga wa Nuupu aba tamutegedde nti wa Nuupu golowooza ye aba takimanyi abakimanyi abayisa n'obayisa mu abaakeddewo yo wa Nuupu n'alitambula n'agenda mangu bw'aba asitula kisawo kye n'akisitula ne yeeyongerayo kubanga batayagala bantu bangi bamusanga awo omanyi emirimu gyamukolera kakati ebigambo bya nammere byabadde bya political amatyarism bonna abo balemeddwa okusoma jjajja azannya atya era tebajja kuwangaala naye kakati okulayira kuno kuli kutya Abibu Buwemba awera yabadde ku mukutu gwa rediyo gumu n'agamba nti ssebo temutuzanyisa tulina kye tutegese musajja tajja kulayira naye wasigadde essaawa busaawa kakati nze kisooka ndi musajja mukulu kati ebintu byekyana ekito nabikola ki wabivaamu nabivaamu kati dibeeti eyatajja kulayira siyinza nakuwuliriza wadde eddakiika n'emu kubanga omuntu ataasobola kubanja kalulu nga bannayuganda bonna mudu yaabwe ekyali waggulu oyinza otya okayimiriza kati okujjako ng'agamba baleyinze ambush jjajja agenda gigwamu ey'amaanyi taatuuke kololo etalabwangako taatuuke kololo okujjako nga kyekyo naye bino mbu tulina kye tuteeseteese ambush kika kyesobola okulemesa jjajja okutuuka ekkololo anti capacity omuntu ayinza okubeera ne capacity Abibu naye nga sa Abibu ate tali ku level eyo Abibu Buwembo tali ku level eyimiriza kulayira kwa jjajja ezo mboozi za kyana kito zakola ki omuntu atasobola kusolooza DRA fomu omuntu tosobola kusolooza DRA fomu ate oyimiriza jjajja okulayira ebyo bya kyana kito naawe politics wekivubukavubuka tajja kulayira kunyumyamu bunyumya tekiriyo jjajja yasiba ekintu kye nekinywera yamala otubala ffe bannayuganda okumanya kwaffe mu nsonga z'ebyobufuzi kutono n'agamba sijja kayana abayungwe nze kambavuge ebaliviira mu tulo nga nange n'okaddiwa nkoze eki nkaddiye naye jjajja okimanyi nti akaddiye n'obulimba obulimba butya yakulimba nga tunimbye emirundi mingi ngenda kumala emyaka 4 ntereza ggwanga nzereyo mu barakisi nenzikiriza obwo si bulimba mu byobufuzi ekyo kiba ki obulimba badde manyi alina kyeyakusuubiza n'otalya nze yansuubiza kuva mu buyinza kati bwe yamala naga nti ebisanja ebi mu constitution jjajja n'atulimba n'abijjawo naga nti omuntu bwaweza emyaka 75 oyo n'okuwutaba awuse ne tugamba jjajjaffe akoze bulungi ajja kuba awuse n'atulimba ebisanja n'emyaka n'agikola ki
jjajja okimanyi nti atufugidde ku bulimba. Jjajja ekyo kyazaakola si bulimba. Ekyo kyazaakola bakiyita political science. The art and science of managing society, politics. Gwadazanya okuzanya abadde azanyira ku bwongo bw'Abannayuganda emyaka gyonna. Art and science of managing society. You cannot manage society like Uganda nga tolina magezi. You cannot. Kati okukyusa statements mu byobufuzi kya bulijjo. Kiringa mu mateeka. Amateeka baloya babiri bajja ow'omulamuzi ogwo nga bakayana ku nsonga y'emu bonna baasoma byebimu. Ono ng'akiraba bulala n'ono akiraba buki? Bulala. Okusinza ku instructions ze baabawadde ne bagenda wali omulamuzi abasalirewo. Nga bombi bannamateeka. Naye nga buli omu ensonga agiraba mu ngeri ya njawulo. Ne bagamba nti agwe tulamule. Bulungi nnyo. Era n'agulamula ne wabaawo era agamba nti agulamudde bubi. Neyongeddeyo mu kooti eddako. Kakati ne mu byobufuzi endaba eba ya njawulo. Kati jjajja okukyusa ebigambo si yasoose. Mu byobufuzi tukyusa ebigambo. Jjajja abikyusizza nnyo nga tetumuwa ekitiibwa. Kyava ku ki? Bannayuganda tetumanyi kyetwagala. Okimanyi omuntu gw'owa ekitiibwa bw'akyusa ekigambo owulira nga kikukosa. Ebintu by'okukulembera eggwanga tebiri mu kugamba nti gundi omuwa ekitiibwa. Ebyobufuzi bya buyaaye. Bijjudde kulimba nga pulezidenti bwe yabyogera. Bya buyaaye. Si kyaki nti tukolerera genda mu ggulu. Ebyobufuzi bya buyaaye. Kati asinze obuyaaye yatambuza n'amatiza bayungwe. Kugambye era kati jjajja yatusinga obuyaaye wano mu ggwanga yakyakirina ekintu. Neggu eyaneguka Besigye n'amukuba ekkomera. Kati ate tufunayo ono Kapere kazanyiikirizi abadde akikutte ng'atugamba nti yamutwala mu bbanga lya mwezi gumu. Ani oyo yagamba bw'ati? Bobi Wine. Yakyogera n'awereka mu mwezi gumu. Yagamba nti nno n'amawulire twamukootinga bubi mwaka. Asya mwezi gumu jjajja aba avudde mu ntebe. Statement nkadde nnyo. Ate kakati anti emisango musala mipya gyokka. Nnyo olw'ensonga factors nyingi ezaagwawo. Anti kakati ezimu ku zo gwe oli munnamateeka. Okusala omusango omupya temulifaalinga ku misango mikadde. Kati ffe lwaki twogera ng'ekya Bobi Wine tetukirifaalingako? Tewali buzibu. Naye nze kyembadde nkugamba nti yakola ki? Ekisooka muganda waffe omusaasira. Otya? Yali yakayingira ekisaawe. Statement yo yagikola nga wendi. Ng'okyaliyo. Era nze omu ku bamugamba, nze omu ku baapano biitinga byagenda okwogera. Kuisaitinga bantu bakuma mu muliro. Twali tuziika maama wa Mwiru. N'omugamba ayogere bw'ati. Nga tuli ku Ntebe Road eyo babayitayo Sisa oba awo mu Nankanya wakati awo ng'agenda Entebbe. Onnatera otuuka Enkumba University. Iyo statement yagikola wendi era n'ebigambo byayongerezako ebirala na birimu nnyo. Mwe mwamuwabya ne mumugamba agambe mwezi. Andi kakati ffe twali tumanyi 2021. Jjajja tujja mutwala. Nga mwe bwe mulowooza. Naawe kennyini alwanye ne jjajja ebbanga eddene. Tetwali tufunye, twali tusaza amagezi agaleeta the fighting force abavubuka ku meeza abataali mu byabufuzi. Ne bavaayo mu ghetto ne bajja ku main. Ne mubateeka ku mmeeza. Kati eyo fighting force y'amaanyi esobola okuleeta enkyukakyuka. Nga mulowooza kugireeta mu kimu kubagana n'amasasi, kwekalakaasa, kola ki? Andi kakati kyolina okumanya nti gavumenti okuvaako bw'obeera olina abantu oba okutte emundu oba abantu bebeekalakaasiza oba kiki ekibaddewo
ekikulu kiri nti yevuddeko ekyo kyekisinga obukulu kyekisinga obukulu kakati ffe abayaaye betwali tumobilizins my friend baali bayitirivu obungi aya nga musuubira bakozesa ki ate bakozesa ki bwe gavumenti bagitwala bati anti mwogedde mwezi mwaka mwezi gumu kuyiwawo mubiri anti kakati gwe abagambye nti mwezi gumu yakulemberako kekikoosi nti kati tugenda mu state house alyoke aganyulwe mweno crowd gyayinsitinze anti kakati ebyobufuzi kyolina okumanya kiri kimu nti osobola okozesa bali wadde bakoseddwa nnyo gwe n'ofuna kyoyagala baliwo abakoseddwa ennyo anti kakati nze ekibalo kyange kyali kimu tukunga abayaayi tuyingire ekkubo obukoosi emirambo gijja kugwa naye tekiri sustainable era amala n'ayabika jajja international community nemugamba osa abantu abamala komaawo linnya ennyonyo gye Nairobi luteese ku nsonga ezo mutuuka e Nairobi lukiiko luba luggwa ne bamugamba naye kakati okuddayo e Uganda kyabulabe nnyo kigenda kutisa abantu bangi sigalira ddala wano oba UNK kukyataringe okutwale mu America olunga agenze kakati mwakikomyawa mumaze obayinsitinga mwakikomyawa anti ye kyeyakola kwe kuleeta ababe jjajja okuleeta abasambi be n'abatusuulamu awo ebirowoozo byaffe byonna ne bisaasaana naaba ngaekisaawa akiwambye naye yali agambye omwezi naye naasaasaaniramu naye naasaasaaniramu wenjogera no mu ggwanga taliimu eggwanga taliimu so abali mu mboozi za ajja kulayira tajja kulayira temumanyi jasiti byabufuzi kubanga ate sina kyabuvunaanyizibwa kati okugamba nti tajja kulayira ngaera ate n'amala n'alayira kwegamba kikuweebuula ojjungulukuka nekikutyoboola wenna oba tokyagibwako adiifu ate oba tomanyi kuzimba building capacity oba tomanyi kakale tukolere ki katugenda kukola tutya abantu babuuza ki ekiddako mu opposition ki ekiddako musajja Mubaraka Munyagwa nembu yanyenyeza mu tanka mbu okulayira ku musange nga tali Uganda ne Munyagwa naye threat eri President Museveni mbu agenda bweru yagenze oba agenda ku byombi ekimu ku byo ekimu ku byo ate gwe Secretary General nawereka njagala munoonyako njagala mukubira ndabe kyagamba ku nsonga eyo gyoyogedde sijja gikomentingako nnyo Munyagwa naye atulekerere atuleke wano ng'omusajja alayira nja munoonyako waba ali tanabakuŋŋambako nze nga saabawandiisi tanabakuŋŋamba nti afuluma ggwanga kubanga kati batulekeraani bwe baba nga bonna badduka buddusi tajja kulayira nga buli omu bw'alinnya ennyonyi bw'agenda buli omu bw'alinnya ennyonyi bw'agenda tunaasikana na Secretary General bwe tunaatoba n'ensi kati ekintu kya jjajja muganda wange kijja kumira buli muntu kijja kumumira buli muntu si kya bulijjo era siwagira kwogera bintu biri affect nokola statement enene bwetyo nti tajja kulayira ng'okimanyi nti tolinawo wadde akantu kootegese tugamba si kirungi kikonya olutalo kyetaaga okwogera ekigambo nga buli omu ng'omaze okwetegeka titajja kulayira nga waliwo ebinaakola ebinaabwatuka nga weebiri naye banga bwe bityo Dr. Kizza Besigye yalayira mu 2016 mulamuzi ye yamulayiza kubanga omulamuzi nalaba ayambadde ekijowoowa naye nga fesi tulaba ya Dr. Kizza ng'ey'omulamuzi tetugiraba era Kizza Besigye nawandika bayibuli n'alayira bulungi n'amaliriza n'asayininga empapula ndoozi ezikakasa nga bwakwasiddwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa nedda ensonga eno twagiri wala nnyo kakati era Dr. Kizza Besigye bwe yamala okulayira bw'ati n'akola speech eyasooka eri eggwanga era n'empulira enduulu eyali eyamba
ennyo ng'evuga tunayongerezaako kwa gwe sooka omalirizaako abisi gyako saagala nedda tukalekewo amala kiki ekyabaawo andi kakati nakijja asalawo okola eyo ensonga bamulayiza nakivubo nakivunga ani akukkiriza balayirira mu basementi y'ebizimbe eyo oyinza kani akukkiriza okulayira publicly beesibira eyo ne bakuba ebirayiro naye byonna byonna era byaki si bya kugamba dokita bwe yamala okulayira konvoyi yamutwala luddawa mu state house nkugambye nti ebintu byekyana ekitolo oba ye dokita yali abaze nti kakikola ekyo bamunywe bamunywe ku treason yekyali ayagala bamunywe okumunywa oba yalinawo ku fighting forces ezisinga ku zino eziriwo tomanya kiyinza okuvaako okuyowa ki omusaayi ekintu dokita n'akikwata kubanga yali amaze okulayira naye mulamuzi ki yesibyako bomu n'alayiza Besigye just kali akakutiya kanako okumutwe nawe osobola okagula oba musobola okwewola kuki wali ku galale ku senior council yenna aliwo n'okambala akakutiya okiwulidde tewaliwo nnyo kyamaanyi ze nali manyi nti n'omulamuzi w'amaanyi eyamulayiza waddaala erisooka wa Supreme Court oba ki konzi dokita bwe yamala okulayira awo konvoyi yadda Kasangati sooka osiibula